Bannayuganda waliwo etteeka erifulumye eppya lye bataddeko omukono era nga kano akasajja koolaba wano kannamukadde akatwesibyeko ke kataddeko omukono. Etteeka eryo baliyita Building Control Amendment Bill. Mmwe mwenna abantu abali ebweru n'abali e Uganda oba owagira NRM oba tewagiwagira, waliwo etteeka erifulumye mwenna abali ebweru nga bemugula e Uganda oba oli Uganda n'ogula n'ozimba ennyumba ez'okusulamu si ez'abapangisa, mukikwate bulungi, ez'okusulamu si ez'abapangisa, mugendanga kusasula nga muziweera omusolo. Ennyumba ez'okusulamu, buli kiisa alina ennyumba e Kampala, buli kiisa alina ennyumba eyazimbibwa e Uganda, ogenda kutandika okuwa omusolo. Liri etteeka ppya, mugenda mulisome mulyabe, kaali zalina ezigenda kuza omwezi 19. Kati n'otunuulira abasajja n'abakazi abasiru abali eno ebweru n'abali e Uganda nga mubadde mukyawagira akasajja kano. Okitegeera? Guno emyaka gino gye Museveni gye kewaŋŋamiza mu buyinza oba gye kewaŋŋamya tugenda giwuliramu omusere. Naye nga ffe tuvudde emabega tutwala obudde ne tunoonyeza ne tujja ne tubagamba ebintu bino. Abamu ne mwetundira bannaggamba, abalala ne mutabitambisa na kubitambuza, abalala ne mubiraba ne mubirekaawo. Okitegedde? So ng'oluusi lubeeramu amakulu tuba tuzze wano tubabuulire. Bwe twajja wano ne tubagamba nti emmwanyi akasajja kazitwala. Bwe tumala obbagamba nga mubirekaawo. Mu maaso nga mutandika otuwogonera. Emmwanyi bazitutte, bazisaze ebbeeyi. Ne wano tuzze olwaliro kati luno nvuze mbagambye nti ennyumba bazitaddeko omusolo mu bbanga ttono. Mugenda kulaba nga buli asula buli alina ennyumba bagenda kutandika okujja okukusolozaako ssente. Ez'okusulamu si ez'abapangisa. Ez'abapangisa oyeesa omusolo gwo gubaddewo era gusigaddewo. Kati bayongeddeko ne zino ezaffe ezitubadde twazimba nga za kusulamu obusuzi. Ewo gwe bayita akasajja. Ate ensaba nga pulezidenti bwe yabadde mu Geneva Summit n'asaba batukwalege natti, nsaba batukaligire ddala natti, kwongera okubanyiga muzuukuke bantu mwe bannayuganda oyige okwerwanako. Kubanga lwe bakanakanyiga eri natti ne ziwuma nammwe eno kajja banyiga mukitegeere nti tubadde tubagamba nga kibadde kituufu. Kagenda kubanyigiriza nga takayawula oba wa NRM oba wa NUP. Kati mujja kitegeera nti ffe twali twalabayo olulaba ebintu. Omanyi mu Uganda bwe muli agasajja agasoma ne geesiruwaza, agasajja nga gali awo gategeera naye nga geesiruwaza olw'okuba gafunayo obusente naye nga gattira go ye nga abala kikye n'abaana be naye tabalira nkumi na nkumi z'abantu abali mu Uganda oba obukadde n'obukadde bw'abantu obuli mu Uganda. Ye kasita atunula nti famire ye n'abaana be n'abazzukulu be bali bulungi, tafaayo ku bannayuganda balala. Kati Uganda bwetu bweri. Naye kino kyetubabuulidde kino kigenda kunyiga ku buli omu. Wala mwabadde beewuunza mugenda ziwa nammwe buno obusajja obadde bweyogeza mwenna mugenda kusasula. Mujja kiwulira. Bannayuganda basattira. Omwami akugambye nti imagine ofubye buli kimu n'ogamba kanzimba akayumba. Ennyumba eno tugizimbye nti buli kimu obadde nakyo, buli kimu otobye butobye okubanga okola ki? Okifuna ozimba ennyumba. Ate okusula mu nnyumba eyo olina okusooka osiikinga permission ate era okisasulire. Akugambye nti mujja kiwulira era abagambye nti bino tebiriiko mbu oba owagira ki oba owagira ki, buli omu kijja kubanga bimu affectinga. Era ono avuddeyo n'atunnyonnyola bulungi etteeka eryo nga we ligenda okukola. Okimanyi nti kati bw'omala okuzimba ennyumba yo bulungi ku sitaka yo ne ssente zo, okugiyingira ate olina kusooka kufuna lukusa. Bw'oba tolina lukusa ne bageza bakusangamu ggwe. Kakati kankusomere ku tteeka lino eppya President Museveni yasayininze. Omanyi okulonda kwawedde, kati tteeka ku tteeka takyalina kyabeeguyako. Ekyo mukimanyi kyobola abatembeeyi mugende mateeka ku mateeka. Etteeka lino actually gabadde amateeka 3 naye nze nkuleetedde lino kuba lye likwata ku buli muntu naddala abazimba. Kati fe abatannazimba tufunye okweraliikirira. Baliyita Building Control Amendment Act 2025. Etteeka lino woddayo ku peegi yange nalyogerako nga balireeta mu Paalamenti mu Septemba w'omwaka oguwedde, era Paalamenti bagiyita bukubirire, yali ewumuddemu nga bali mu bululu, bali mu byakkaadi bya bibiina, ne bagiyita esobole okuyisa etteeka lino lisigalire President Museveni kulisayiningako. Kakati munnange yalisayininzeeko.
kati ebimu ku byo okuyingira ennyumba gy'ozimbye oteekeddwa okufuna occupation permit oba occupancy permit. Ennyumba eyiyo era singa bakusanga mu nnyumba eyiyo gye wamaze okuzimba n'ogiyingira nga tebakuwadde lukusa bo, bagenda kuba fayini ya currency 24, ate buli currency mateeka gibeera emitwalo 2 gye mitwalo 48. Era neno local building committee either ku municipality oba ku division gy'obeera oba ku city yonna gy'oli bagiwadde n'authority, bagiwadde obuyinza okukola kye tuyita evacuation orders. Bagenda kugoba mu nnyumba eyiyo singa bagikusangamu inga toyina lukusa permission egisulamu, bagenda gikugobamu bakutanze n'emitwalo 48. Kakati kino oyinza kikola otya? Osobola okugenda no applyinga ku local building committee either ku municipality ku city oba ku division n'obagamba bana njagala kuyingira nnyumba yange nagimaze. That is ng'olina ne plan buli kimu byonna oyina ne obadde oyina ne permission okuzimba. Kati bwe biggwa ogenda n'obasaba no applyinga n'obagamba njagala kuyingira nnyumba yange. Kakati eno committee tekiteekeddwa kugitwalira weeks zisukka 2 confirminga. Bajja ne ba inspectinga ne balaba oba bye wazimba bye biri mu plan. Abamu mufuna plan ne muzimba birala n'omaana oyingira. Kati kino kibayambako okumonitalinga nga tonnayingira plan, tulage ku plan yo ekyo ekisooka. Ekyokubiri bye wazimba byebbyo, then kati tukukkiriza yingira n'ennyumba eri mu mbeera nnungi. Kyokka ate waliwo ne partial occupation permit ebizimbe nga tekinnaggwa naye ng'oyagala okuyingira, omuzigo gukutuddemu, ennyumba wakola omusingi gwa bbangalu ne flat naye omalirizaako ekisenge kimu, naawe bakuwaddeyo omukisa. Bagambye genda ofune kye tuyita partial occupation permit, naye ate neggwako. Jjukira ennyumba eba tennaggwa kati nawe bakuwa permit ya myaka 2. Kitegeeza myaka 2 olina okuddayo n'ofuna endala, ate n'obabulira n'ensonga lwaki tomaliriza kizimbe. Era ne bakomawo ne ba inspectinga ne balaba tonnakimaliza naye era kiri mu mbeera okukisulamu, kale tukwongeddeyo batuganye vaamu sooka okimalirize. Eno Uganda nno weeraga fe abatannazimba twekaabireko. Kakati bw'oba okimaliriza nga kiwedde ng'oyagala kuyingira, either architecture wo oba engineer wo producinga gye bayita certificate of practical completion. Nti kiwedde certificate n'agireeta n'agiwaayo ku building committee mu kitundu yonna w'oli, ne bagitunulamu ne bagenda ne ba inspectinga ne bakuwa ne bagamba nti kakati oli oteekeddwa okukola ki okuyingira ennyumba yo. Kakati kankuyitiremu mu tteeka lino, eno video mpanvumu naye giwulirize bulungi. Nabagamba nja kubasomesa oba nsooke nkomaawo mbasindike ku YouTube. Sina YouTube, nze byange biggwera wana, ate sagala nnyo okutematemamu bu video mbunfa likes. Kakati omuntu yenna anaasangibwa nga yaragajjala oba okukola ensobi mu kizimbe ne kivaako akabenje akalumi oba okufiiramu omuntu, bwe gumusinga asibwa emyaka 12 oba naawe engassi ya bukadde 10 oba okuweebwa ebibonerezo byombi. Mu ngeri y'emu nannyini singa asalawo okuzimba ekizimbe nga tasoose kufuna lukusa okuva mu b'obuyinza, bwe gumusinga asasula engassi ya mitwalo 4 buli square meter gy'ozimba, oba okusibwa okutuuka ku myaka 5 oba byombi. Ebyo bye bimu ku bibonereze ebikakali ebiri mu tteeka lino lye mbagambyeko. Pulezidenti yalitaddeko omukono ng'agendereddwamu okutereeza eby'obuzimbi. Etteeka lino lyayisibwa mu Parliament mu September wa 2025 nga we mbagambye, era lyayongedde ku bibonereze ebibadde mu tteeka ekkadde erya 2013 ku muntu azimba atalina lukusa mu 2013 obadde osibwa emyaka 2 n'okuwa engassi yakakadde. Kati oli myaka 10 oli myaka 12 n'obukadde 10 byalinnye. Ensobi evaako omuntu okufa mu tteeka ekkadde obadde osasula 5.7 million. Singa omuntu ozimba nga permit gye baakuwa yaggwako, osasula emitwalo 2 ku buli square meter y'ekizimbe oba okusibwa emyezi 13 oba byombi. Kakati waliwo enjawulo ya plan ne permission. Ofuna plan ezimba ekizimbe, kyokka ate era oteekeddwa n'okufuna olukusa olutandika okuzimba nga ne plan yo giyina. Kitegeeza nti osobola okubeera ne plan naye n'okutandika okuzimba oteekeddwa kugenda era n'ofuna olukusa. Oba nfuna bulungi? Kakati enkola y'emirimu gy'ekitongole kivunaanyizibwa okulondoola ebizimbibwa ekya National Building Review Board naye eddakiika nnyingi kambawe video endala.
sina kubanga mbiddingana ate munange nabadde nkyali awo nga wepo ono ng'agamba nti mukulu Mike Mukula captain nti ebubaka bwo nabufunye bulungi ne twebuuza bubaka ki ko ffe katugendeyo tutegeere bubaka ki obwo era yamusindikidde ku ddiiru ki. Captain Mike Mukula oli otya eyo munnaffe obulamu buli butya bampita Senga Acid ndiwo okutegeeza mbuno fayiro yo yantuuseeko gyebaleko Ssaalongo. I will come back with the detailed news. Otherwise tubaagaliza ekisiibo ekirungi naye nga bantu mmwe abasajja bakulu lwaki mukolakola ebintu. Bambi waliwo amawulire ag'ennaku mwana muwala Jasi nti emmotoka yabbiddwa era mu bigambo bye yagambye nti yavudde eri n'avuga emmotoka naye lwakuba oluguudo olutuuka ewuwe bali mu lukola n'alaba nga waliwo obuseerezi n'agamba nti emmotoka kangire nga njireka wano eno nsooke ngende waka ntwale bye ntwala nja kukomawo nginone. Munnange yagenze okukomawo ng'emmotoka bagibbye. Ye n'agamba nti yadde tanakoma nawo nti muwala we yabadde ava abakutunga ngatto kutungisa ngatto kyeva amugamba mami emmotoka nga sigiraba kwe kwekanga akyalabe mu butuufu yasanze emmotoka teri. Bannange nga temunnaba kwebaka mutuyambe mutambuze emmotoka eno. Emmotoka ya Jasi yabuze. Emmotoka ya Jasi yabuze TikToka munnaffe wano bw'oba ogirabyeko misinde okitegedde. Emmotoka ye yabuze, emmotoka baagibbye. Bannange reference yiiyo mwanguwe. Ate munnange era mbadde nkyali awo omwami n'avaayo nga mukambwe era yawanda muliro talina bigambo biwoomu eri defense ew'oku kyalo gye battira Martin era akambuwadde n'ava mu mbeera n'agamba ffenna tuli bazadde naye ekintu ky'okutta ate omuntu n'oddaawo n'ogamba nti naliwo ate ng'aneegayirira nti omulimu gwa defense gwe guliwa. N'agamba nti lwaki sitole tezikwatagana uno. Defense vayo nyonyole gwanga. Defense vayo nyonyole gwanga. Statement gye wakoze mama w'omwana yajeekana. Segera kati ategwe essaawa eyo kambabuuliremu. Essaawa eyo waivayo n'oyogera ati n'omwana bamukwatira mu nnyumba n'omukubamu empi. Ddala omukulembeze omulamba. Omwana oyo mukubyemu empi. Omwana oyo batugamba gwe wayogedde nti yatwalako ne mu ddwaliro. Kati omwana oyo mama we senga kuolo yamutwala n'afa sigwa andibadde suspect. Mama omwana ayinza okuba yandibadde azze nga zere simu ezirikodinga. Tulaga obujulizi bwonna. Vayo tuleka agreement gye mwakola ng'omwana oyo mumugamba nti tadda mu nnyumba ya Ssaabatemu. Vayo otulaga obujulizi. Vayo tuleke agreement chairman w'ekyalo naye aveeyo batunnyonnyole oba ojja otunnyonnyole ti ddala ugwe wali ne mama w'omwana nga mukwata omwana oyo. Ebintu bino birimu style rabadaba naye abakuuma ddembe munoonyereze ku defense oyo abeeyo annyonnyole era banoonyereze ani yakubira omusajja oyo okujja okutta omwana omuto. Abo abaana be babadde abafuzi b'enkya, abo abaana be babadde abakulembeze b'enkya. Segera twagala defense vayo ddemu onnyonnyole. Mama w'omwana yagambye byoyogera bya bulimba yakweganye. Gwe ebigambo bibadde oyogera defense wabijjawa. Twagala banoonyereza ku defense annyonnyole ku bigambo byayogeranga ne mama wa mwana abyeganye naye yakubira essimu kuba omutemu oyo ateekeddwa okuba ng'ayina we yateekako abega n'amukubira essimu n'ajja natta omwana. Kiteekeddwa okuba n'oyo yamukubira baakuba babiri omwana oyo okumutta. Oyo Ssaabatemu gwe baakutte teyali yekka mu kuteebereza okwange. Poliisi tuyambe buli eyali mu kintu kino alabike ng'avunaanibwa. Ssaawa zino omusajja oyo yatta omwana wa munne. Kati essaawa zino mukwate. Omwana alya butaala kati bwe kati tayimu eno musibe ani asobola okugamba ku oyo. Ssaawa zino kati ayagala yamwagala. Senga yalina obusungu bungi yandisse babiri. Lwaki owe yamuleka natta omwana wa munne? Defense
defense vayo onyonyole chamani wekyalo ekyo vayo mujje munyonyole ensonga zino bannayuganda bazitegeere kubanga maama w'omwana akugamba byewayogera bya bulimba. Vayo defense kubanga ffe tulowooleza oba tuteebereza nga poliisi esobola okugamba omuntu nti ono suspect. Okuba suspect kitegeeza nti olina omusango. Poliisi emala kunoonyereza neekuzuula nti olina musango neekuta. Tayimu eno naffe kati tunoonyereza. Maama w'omwana yabyegaanye gw'ogamba byaliwo. Mutuyambe abakuumaddembe abali mu nsonga zino. Defense akole statement ematiza eggwanga. Maama w'omwana kusaasira ddala famire, abasomesa n'eggwanga lyonna abalumiddwa ku ssaabatemu oyo ku kye yakoze. Omukama Katonda maama w'omwana akugumye. Ensonga za Martin ne Tina abamu bagambye nti bannange twesonyiwa ensonga zino tulekera ab'ebyokwerinda nti kubanga gye bituuse abamu ojja tuleetera ebizibu nti kubanga sitole tezikwatagana. Tugezaako okubanga tukola ki nti oba tubeeko kye tukolawo nti naye abaana bagambye nti tugyesonyiwe era akobodde ba tiktokers ne ba blogger nti munnange ebintu bino byandiba biralamu. Awo tuvuddeyo ate Dr. Sam akiguddeko. Kana akasajja nakabagamba ne munvuma ne munnangira obutaasoma kati mugenda kalaba. Nagambye kana akasajja ebyobufuzi kabimanyi. Mu gavumenti ya Museveni abadde yagobamu abagezi bonna yagenza olaba kimulya. Yensonga lwaki bakawa platform ku TV n'ezirediyo za Museveni. Leka nkubuulireko. Kana akasajja ke kasajja akasobola okukubuulira ebya Syria nga bituufu. Ne kakubuulira ebya wa bayitayo wa Iran nga bituufu. Ne kakubuulira ebya Russia nga bituufu. Ne kakubuulira ebya China n'ebya America n'ebya Bungereza nga kajjayo isitololi nga bituufu. Naye ng'ekigendererwa kyako kugula attention yako kukakkiririzaamu nti bye kwogera kabimanyi then ne kalyoka kakukuba kye bayita endobo. Ng'endobo eyo ne vaalu tegiraba okujjako ffe abaakulira ku street. Dr. Samuel Kazibwe ebigambo bye wayogedde ku nsonga za simanyi European Union leka nkubulire ensonga ze wayogedde wanafuyiza European Union ng'oyagala kunafuya bannayuganda abazzeemu okuzuukuka emitima. Abalabanga ddala kituufu omusajja tumukuba kubanga ababazungu ebbanga lyonna be babadde nga bayamba Museveni era be bayimirizaawo gavumenti ye. Kati gwe oyagala gezaako kutulaga nti abye tukola tewaliiwo bye tukola. Leka nkubuulireko olutalo lwe tulwana tulumanyi ne politics gw'ozannya. Leka nkubuulire oyo politics baamuzannyanga bali eri baffala abataabitegeeranga. Seno generation nze tosobola kumbuza tebakulimba. Nsobola okulaba wenfuniramu ne wesifunira. Yes, voddaawo nabagamba akasajja kano bw'osanganga olaba TV za Museveni zikawa platform tolowooza nti politics gwe kwogera agenda kuggwera mu saidi z'abalwanyisa Museveni tebakikulimba. Eva kagenda kukikuba nga kakivuga kakkakkanya indayirekiti professionally. Nagambye kana akasajja ka dokita sikayisaamu maaso kasobola okwogera ensonga nnyingi ze simanyi bye kaasoma ze gye saasomera. Ekyo kyo kituufu naye okumanya ekituufu n'ekikyamu eyo ntegeera yange teyeetaaga kusoma. Kimmala okulaba ne ŋŋamba ono nno ayina engeri gy'akivugamu mwanvuma ne mulyoka munnangira obutaasoma nga bwe ndi owa pifo ne mbaga akasajja katukuba endobo ne mugamba wa gwe tobimanyi. Mukalabye mutandise okukalaba akasajja okuva lwe kawagira Kagame ne Museveni okulumba Kongo okutugumbula abantu be batugumbula nga beekwasa mbu waliwo obutali bwenkanya obugenda mu maaso mu Kongo neki n'abanyamulenge. Nga ffenna tukiraba nti abasajja bakyamu balina bye bagoba n'engeri gye batuyisaamu eggwanga lyaffe gye batuyisaamu ewaka mugiraba. Ensisi yaabwe naye mulaba engeri gye beeyisaamu be bali mu buli kimu. Ne Kongo bwe batyo baali baagala. Era akasajja kajja kawagira ne ŋŋamba akasajja kano tekayimiridde ku kumanya kayimiridde ku sayidi ki gye kayina otteeba. Goolo yaako yeyeewa omufere omutuufu
asobola okugamba ebigambo 95 nga byonna bituufu n'akugamba okuteeka nga wooteeka watwalira ezizo naye nga bino byonna byagambye bituufu. Yes, kati mwe muwulira bino ebituufu babakyamya mulaba muwozo oli omusajja mumanyi oli amanyi waliwo akaseera wootuuka akaseera ng'oli asobola okunnyonnyola n'omanya amakulu g'ekintu kyakunnyonnyodde ekintu Dr. Samuel Kazibwe kye wannyonnyodde kyabufere oyagala kuŋŋamba nti Museveni akyagala kyoyagala okuŋŋamba nti ffe tuli mu kukuba mulabe waffe tumunafuya jajja obuyambi jajja amaanyi mu Europe amawanga mangi mu Europe agawa Museveni obuyambi era agayina ability gye gasobola okukolawo okutema ku Museveni obuyambi. Ekyokubiri Samuel Kazibwe tosobola n'omwana omuto betwasomanga nabo mu pifo abaakomaawo tewakyali asobola kulizoninga bw'atyo gweomusajja ali ku ddaala erya dokita otandika okulizoninga ng'otudisiivinga mu pifo mwe nakoma temuli mwana atakiraba ti ddala kituufu ensonga eyo yateeka Museveni ku bunkenke ensonga eyo enafuyiza ddala Museveni. Yes, era erina kyetoola ku Museveni. Kati gwe kyogamba mu ggwanga lye ebigenda mu maaso bikunyumira wakozeewo ki kukutaasa wakozeewo ki okujjako mukola gwa kudisiivinga tetuli bafala ekyo nkikubuulira ebyobufuzi tubimanyi era tubiraba. Museveni tumukutte foreign police tumutema butemi akati kajja kumala kagwe ate mwenna kwe mwekutte mujja kugwa mwenna nze nkubuulira. Museveni abadde yaluddewo okutandika okuddamu okukozesa ku bantu abagezi era bwakulaba ng'oli mugezi bwotyo mwe Samuel Kazibwe okomaawo ku kaleediyo tosuuka wa okomaawo kujja kuwoggana propaganda kubaawona bwe bakuwa tewali goolo gy'oteebamu oyamba mulabe waffe magezi g'okozesa gonna ogakozesa kuyamba mulabe waffe kutufuga ng'ate naawe akufugiramu. Yes, oli mudongo. Webale kubanga wekomidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde bannange tujja kubanga tukomawo nabyo musigale naffe temuvaawo.